Mwebale nnyo abasasi baffe Wandulo Boni ne Mohamed Wamala. Abatuuze owangalya mu disitulikiti ey'e Namayingo naddala mu ggombolola eri Buswale basambira waggulu nga janzi oluvannyuma lw'enteekateeka y'okukola enguudo mu kitundu kyabwe okuba ng'eggiddwako eddiba nga babadde bagirindiridde okumala akaseera. Abakulembeze mu kitundu ekyo bakulembeddemu enteekateeka enera Batongozza okukola kilomita eziwerera ddala 16 nga zino zigenda kumalawo obukadde bw'ezaako 112. Disitulikiti y'e Namayingo ng'ekulembeddwamu abatuuze okubadde RDC w'ekitundu Mwesigwa Deborah wamu ne ssentebe wa LC ey'okutaano Sanya Ronald ko ne bakansala wamu n'abatuuze Batongozza okukola oluguudo olwa kilomita 16 nga lubalirirwamu obukadde bw'ensimbi 12 nga zino kitundu ku kawumbi akaweebwayo okulongoosa enguudo. Inginiya haba bore milioni 10 mu 102 milioni. Ekyo hoero holengira ino kilomita 16. Mu kino aba Buswale sub-county batandise n'oluguudo lw'Ebulamba, Bumoli, Mukolobi okutuuka ku booda eya disitulikiti y'e Bugiri. Bubango, Bumoli, Mukolobi, Namayuge, paka Malendere, kuyikuule okulimibwa okukyakendedwa leero. Ssentebe wa LC ey'okutaano Sanya Ronald mu kutongozza okukola oluguudo luno awadde ensonga lwaki batemye evvuunike nga n'abatuuze weebali. Tubuulidde abantu ssente zigenda ku luguudo luno ziri milioni 12 ng'omulimu guno okolebwa ku mutindo ogwa waggulu. Era tutaddewo akakiiko LCs ebyalo 13 ebiyitamu oluguudo luno ba LC chairpersons bonna tubataddewo ng'akakiiko aka community akagenda okulabira oluguudo luno. RDC w'ekitundu Mwesigwa Deborah naye akubirizza abatuuze okwaniriza enteekateeka ebaleeteddwa n'okubakolera enguudo kubanga kijja kwetaagisa abatuuze abamu okufiirwa ebyabwe omuli ennimiro n'emiti oluguudo lusobole okuyitawo. Abantu tubakubiriza nti omuntu aleeta okwesiitala nti waira omuti guli kujja oguleka gwaja olw'obulungi bw'oluguudo. Waira ekigogo kiri kujja okireka kyajja okulungi obw'oluguudo kuba gavumenti leero tekayina ssente compensating abantu. So abantu tumaze okwogera nabo era nga tulowooza nti bakiyamani bonna baidako bayinonola tube nga tuba n'omulimu omulungi. Chia Godfrey ng'ono ye inginiya wa disitulikiti naye asuubizza abakulembeze ababaddewo nti ensimbi obukadde 12 za kukola omulimu ogubaweereddwa. Tugenda kulaba nti resources which is relocated to this road zikozesebwa kubo nga bwe ziri supposed okuba. The biggest resources zigenda ku mafuta era amafuta tugenda gateekako eriiso tulabe nti amafuta agagenze mu motoka gakoze ku kubo gonna gakoze bulungi kubo lyaffe. Tugenda kulaba nti maramu gwe tuguze ajja n'akola kubo lyaffe libe nga liwangaala. Ebigoma nga bwe twabagambye tugenda kutandika kukola n'ebigoma ku disitulikiti. Abakulembeze abalala okubadde Ndayi Caroline ng'ono kansala mukyala ku disitulikiti wamu ne Tibita Moses ko ne Okero Peter nga batuuze beebazizza abakulembeze ba disitulikiti olw'ekyo kye batuuseeko. Nenda kusiima okusalawo okwa district okubona nti tulingirira ku luguudo olwo era ndidi nti oluguudo olwo likujja kuyamba abantu kubanga oluguudo olwo bayini connection era n'oluguudo luwanvu mu igolozo ery'e Buswale. Ibitikika era yehodasa mena kale wengire eno nga libasobole okutulimira engire eno ekyo tuhu okubona mbwe district tubasireho lwo tuyikulira engire eyo era nebasa muno mbwe iholenge ityo olwicha wicho kubasaho government y'NRM. Byasande Charles, Kurasot TV, Omunyo.